Uganda egenda kujaguza ameefuga ag'omulundi ogw'enkaaga mu esatu olunaku olw'enkya ku mukolo ogugenda okubeera ku kisaawe ky'abazire Kololo. President Museveni yasuubirwa okubeera omugenyi omukolo nga waliwo n'abagenyi abayitiddwa okuva emitala w'amayanja ng'ayanjulira bannamawulire enteekateeka ez'ebikujjuko by'ameefuga omwaka guno. Minisita w'ensonga z'obwa President Miriba Balanda n'abakungu abalala ku Media Center bakakasiza omulamwa gw'ebijaguzo bino. Bagamba nti abantu 23 abasukkulumye ku bannaabwe mu buweereza be bagenda okuweebwa emidaali nga kuliko n'abakyala 8. Pulezidenti ajja kugaba emidaali 23 eri abo abasukkulumyeko mu buweereza mu ngeri eno oba endala. Babalanda ayogedde bimu ku bifudde abantu abagenda okuweebwa emidaali ab'enjawulo era nti bagwanidde. N'olabanga omuntu agenze kyenayita nti asussizza kwegamba agenze kineneko ng'omwo alagiddemu okwewaayo, alagiddeko ebintu ebiba nti biganyula abantu abalala. Boogedde ku buwanguzi obutuukiddwako mu by'obulamu, ebyenjigiriza, ebyokwerinda n'obutebenkevu mu myaka gino ekituwa ensonga ey'okujaguza ameefuga. Ebyenjigiriza, ebyobulamu, ebya ICT, ebyentambula, ebyobulambuzi n'ebya sayansi byenjogeddeko, ne tekinologiya awamu n'obuvumbuzi, ebyamakolero. Emidaali egigenda okugabibwa ku mukolo guno gya njawulo, asabye abaalina okugifuna omulundi oguwedde ne gitabaweebwa okubatuukirira. Bano ababiri abawogeddwako abataafuna midaali gyabwe, emidaali gyegiri. Emidaali gyegiri baddembe okujja ogikola ki? Okuginona. Kye tubeetaagako kyokka, tubeetaagako nnangamuntu yokka, kye twetaaga nga batwala midaali gyabwe. Agamba nti emidaali gino tegiriiko nsimbi yadde nga bagenda okugifuna baweebwa ensako ebasobozesa okwetaba ku mukolo. Abantu bano bwe baba nga bajja olunaku lwe bajja okubanga bateebwako emidaali gyabwe baba baweebwa emidaali gyabwe, ku nnaku ezo tubateerawo facilitation. Tubateerawo facilitation nga kwe kuli okubanga basobola okutambuzaako okutuuka mu kifo wonna omukolo ogunaabeera. Zo enteekateeka ez'ebijaguzo eby'ameefuga g'eggwanga ziri mu giye era ng'ekisaawe ky'e Kololo kinaatera okuggibwako engalo. Ismail Nsubuga yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.